abalungi abaagalwa mbaniriza nnyo mu pulogulaamu yaffe eno igokola nga mukasa nabe nze ntereddewo n'olwaleero okugibatuusaako. Olwaleero nno tutambulidde ddala tuli mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Eggomba era nga emaddu we twakyamidde ne tukwata ekkubo eridde eno munda we baŋŋambye nti kati wano we tuli kyayi naye ng'ekituleese ekyayi twali tuzzeeko twali tubalazeeko ku basajja bano abakugu mu kulunda embuzi aba YPA naye nga baatunyonyola nti bo basobola n'okukulundira embuzi n'obeera nga gwe ofunamu bufunyi magoba okusinziira ku ngeri gye muba mukoze eki mutegeeraganyeemu naye bangi mubadde nga mumbuuza ebibuuzo eby'enjawulo nga mugamba omuntu asobola atya okufunamu mu mbuzi ate nga bamulundidde bulundizi nga si ye yalunze. Kakati nno olwaleero ensonga eyo gye tuzze bongere okugitunyonnyola era ebyo n'ebirala bye tugenda okuwulira olunaku olwaleero nga batubuulira ddala osobola otya okufuna mu mbuzi nga bagikulundidde. Kati nno gwe ssaawo busamatu kakalamu kakubeere kumpi ate n'olupapula kw'owandiika ffe batunnyonnyole. Sebo nsanyusa okukulabako. Nange okusanga amannya gaffe Musisi Sairasi ge mannya gange. Eno kampani bagiyita YPA. YPA emaze ebbanga eddene ery'emyaka nga 16 ng'eri mu kulunda embuzi eri ne mu kulima kasooli. So eruddemu nnyo era eno experience gy'otalabanga kubanga bw'otunuulira ku mbuzi zaffe eziri wano zirabika bulungi nnyo. Kiki ekizirabisa obulungi? Lwandya zirya bulungi, zinywa bulungi era bw'otunulawo tolaba nti waliwo eteeyagala. Obwana obuto bweyagala, enkulu zeeyagala era gwe omulunzi ali eyo bw'obanga obadde okyali naamu akakunkuna laba ku mbuzi ya YPA. Era nange nazirabye ddala nezizisa amabbabanyi naye guno si gwe mulundi ogusoose okujja okubakyalirako. Weewaawo nti ate abalabi bennina bayinza okuba abamu nga leero lwe bakoze eki lwe basoose. Njagala osooka oyagazisa omuntu olunda otya embuzi biki omuntu weetaaga okulunda embuzi esobole okuvaamu naawe kusanyusa? Bannange embuzi bw'obanga oyagala ekusanyuse ekisookera ddala sooka ogyagale. Bw'ogyagala bw'omala okugyagala sala amagezi gonna ng'ofuna omuddo ogw'enjawulo. Ekirungi ekiri ku mbuzi zaffe zino ezawano zo teziboola muddo, zisobola okulya ku buli kintu naye waliwo ekyenjawulo ky'oyinza okuteekamu nga ebisagazi eby'enjawulo bino by'oyinza okulima. Oyinza okufunayo n'omuddo gwe bayita kaliyandula embuzi zegwagala nnyo. Ate oyinza omuddo gwa njawulo mungi nnyo gwe tulima naye gwe awulira nti nno wandyagadde okulunda wandibadde osala amagezi n'onoonya ku nsigo YPA wano ewaffe olw'ensonga tulina buli kika kye weetaaga oba kya proteins oba kya carbohydrates ezo ezizzaamu amaanyi n'olaba nti embuzi eridde nekola ki neddamu amaanyi. Ekyo kirungi nnyo. Gwe atannaba awulira just obuwulize essaawa eno nga gwe mukisa gwe gw'ofunye tosubwa olw'ensonga nti embuzi ya YPA yegenda okukolera. Omanyi lwaki? Erina olulyo olw'enjawulo nti lulimu ebika 4: kalahari, savana, mulimu mubende, mulimu nebbuwa. Kakati awo wennyini we twagala kubanga atulaba kati ku BBS ayinza obutabyawula. Kalahari bwe lulyo lutya era omuntu aba lulowoozezaako lwandifaananye lutya n'embirala ng'ogenda obimenya bwoti. Kati waliwo embuzi gye wandibadde olaba nga ezenjeru ennyo ezo nga zizaala embuzi njeru kugamba naye nga omubiri gwazo olususu lwazo lulabika bulungi naye nga ebiseera ebisinga ziriki ziba njeru zeze ezandibadde eza kalahari. Kakati ate zino ezaffe zaano mubende n'olaba nga zirimu bulaaka era bw'oba otunudde embuzi z'olaba wano emabega waffe wano mulimu bulaaka kiba kitegeeza nti waliwo kala eya dominatinga ng'eva mu mubende ate n'eno eya white ng'eva mu ki ng'eva mu kalahari. Kakati naye eno tuli jinga tuli gomba lwaki temuziyita gomba ate ne muziyita mubende? Kakati okusookera ddala twalaba nga ab'emubende balundanga nnyo embuzi ate mu kuzirunda
ne babeera nga balinawo ak'ensusso ng'abantu bwe balya ennyama yaazo ewooma. Ne tugamba lwaki tetukoppayo, ffe tukoppa birungi, tugamba lwaki tetukoppayo ebirungi ne tubigatta mu ndyo ez'enjawulo. Ate eri mu South Africa eza bbowa nga zaakulanga mangu, zizaala mangu, zikola zitya. Naye ne tugamba tuteekewo olulyo oluli resistant, olulyo olutafaafa. Era bw'oba nga weetegereza wano ewaffe tetutera kufiisa nti tufiisizza embuzi. Ebbanga liyiseewo nnyo, edde nnyo, zaafaako nga nnyingi. Naye kati essaawa zino weewaawo Savana yafaanana atya? Savana era nayo erimu kati olulyo nga oluloola kuba ekikuusikuusi olugweruki. N'olaba n'ogamba nti ate eno nayo ki? Kati ezo bwe zityo bwe zifaanana. Yongera okutunnyonnyola omuntu anaafuna atya mu mbuzi ng'agirabiridde? Yeetaaga okutwala ku luzzi n'enywa amazzi, yeetaaga okuwa amazzi, oba tusiba busibi ng'abasiba ku ttale n'obyerabira? Sebo weebale nnyo, weebalire ddala. Naye embuzi eyaffe eya YPA tesibwa ku muguwa, era togeza n'ogisiba ku muguwa. Naawe kinyini nga badde bakusibye ku muguwa bwe bati ne bagamba nti lya emmere oba togyagala. Kati embuzi zaffe zino zirina okunywa ku mazzi, era essaawa zino tuva wali mu ttale tujja kati tuziwadde ku mazzi, zirabika bulungi. Ofunamu otya? Kubanga abantu ffenna ekisinga obukulu nti tulunda oba tufunemu ku nnyama gye tunaalya, naye zino embuzi zonna tusobola kubeera nti ozirya buli onoonya zaakulya, olunda zaakulya. Naye oteekwa okubeera nti onoonyamu akasente akagenda okuyamba omwana wo agende mu ssomero, onoonyamu essente ezigenda okuyamba okubeezawo famire yo. Naye njagala nkugereze, singa kubanga enkola eyaffe ya mirundi giringa ebiri, nti osobola okwerundira oba naffe tusobola okukola ki. Njagala kunnyonnyola ku ngeri singa tubadde tukulundidde gwe omuntu oguze embuzi 5 naye oyagala YPA zikulundire. YPA ejja kujjako omutawaana ogw'okubeera nti gwe ofuna omulaalo, ofuna omusawo, onoonya omuddo, onoonya amazzi, odduka eno n'eri nti singa wabaddewo obuzibu bwa security. Kaakati embuzi 5 ezo ojja kuzigula $3,25,000 nga ziriko ne insurance. Kati ffe tuzirabirire, tukola endagaano yaffe ya myaka 3. Endagaano y'emyaka 3 eyo egenda gifunamu otya? Bweneggwerako embuzi 5 ze wateekayo zijja kuba zizaddeyo embuzi endala. Ojja kubuuza embuzi ezaala omulundi gumu nti nedda, naye zino zezaala endala ffe tuna assurance nti tukuwaayo embuzi ki emwemu. Kati omwaka ne guggwako n'ofuna embuzi 5, gwokubiri n'ofunayo 5, gwokusatu tugenda okwekanga olinamu embuzi 15. Balabalamu olabe nti singa nalina embuzi 3 za $3,25,000 bwe naaba n'embuzi 15 zinaaba na ssente mmeka? Mu kibala ekyangu ojja kuba ne $9,975,000. Naye abamu tulina egamba nti ssente zange zino lwaki nzikuumira mu bbanka bwe nti? Naye kanzikuumire mu mbuzi. Gezaako katono nnyo ogambe nti nyongedde contract yange emyaka emirala emeka? 3. Zijja kuba embuzi ezibadde 15 zifuuse 45 zitya. Omwaka ogusooka 15, ogwokubiri 15, ogwokusatu 15, bw'ogattamu ofunye embuzi 45. Bw'okubisaamu amangu mu kibalo ojja kuba ne $2,29,25,000 oba tufuna mba nfuna. Ate naffe nga kampuni tetuyinza kuviiramu awo ng'ababula omusota, tikisoboka. Naffe kyova olaba nti bwe tumaliriza contract naffe tubaako n'omugabo ogwaffe gwe zino ze tukubalira oba wafunye emudda ezo ziba zizo zaffe. Efa eba yaffe. Tetufiisa, tetubika nti bazibbye, tetugamba nti waliwo olumba olwazze. So kati mu mbeera efaanana bwetyo tuba tukuze eki, tuba tufunamu nammwe nga mwemufunamu, ate nga tusinga kwagaliza mmwe esebo. Kakati awo wennyini wegagadde okutunda mu contract eno omuntu yamaze okugula embuzi ze 5 tabaako ate ssente zasobola kusasula, mujja kwesasulira eyo? Ffe tuba twesasudde dda. Jjukira nti embuzi zandibadde ziweze 20, naye gwe omugabo gw'otuwadde ogwasoose gwe 5 tuba tuguggyeko nga twesasudde.
kati awo tuba toyongerayo ssente zondala. Ndowooza ebigambo mbiwulidde bulungi era kakati muweddemu akakunkuna, naye nno njagala munzikirize tuwummulemu katono nnyo ate bwe tukomawo mujja kuwulira ebisingaawo. Mbakulisaayo nnyo mu kuwummulamu okwo era mwebale okubeera nga mulinaffe mu pulogulaamu eno igokkola. Manyi nti waliwo abaakatwegattako kakati mu pulogulaamu mwenno mbagamba nti tuli Gomba era nga gye tuli eno tuli Maddu gy'okyamira n'otuuka ekyayi nga tuli n'aba YPA batusomesa eby'embuzi. Twagala naate okuva we twakomye ku mulundi guli tweyongereyo tuwulire ate bye batugamba. We twawummulidde nabadde nkubuuziza ngeri ki gye nnyinza okwawulamu embuzi zange nga nzize wano ne manya nti zino ze zange ze nasasula era zino be baana abazaaliddwa mu mwaka guno. Kuba mbayinza okuba nalonda njagala lulyo luno na luno. Kituufu nnyo twadde tutuuse awo, naye enteekateeka ya YPA gye tulina ku ground wano eri nti buli muntu yenna alina erinnya eryawuka ku lya munne. Naye wano ewaffe kye tukola tuddira amannya go ne tujjamu ennyukuta 3 zokka. Ennyukuta ezo 3 ne tuziteeka kapande. Kati nze nina eryange erya nnyukuta 4 nabe. Nabe muba mujjamu mmeko. Tuyinza okugamba naabo. Kanatya ku Nabukenya. Nabukenya. Kakati Nabukenya bwe tutuuka ku Nabukenya ate Nabukenya ye nga tuyinza okumuwa Ken olwokuba nti mu linnya lye mulimu ki lireme kufaanagana n'eriryo. Kati buli muntu ajja wano bw'oba ozze okulaba embuzi zo tufuba okulaba omulyango gw'oguli wansi wali nti kye tukola abantu bayimirira wabbali buli omu babbali kuno buli omu n'atandika tumuwa kaadi. Kati kaadi gye tumuwa eriko ennamba eyo, tunuulira ennamba yo olyoka okole ki buli owulira nti naabu ng'omanya nti nabe Nabukenya Ken nga naye akola ki nga naye afuna eyiye. Oba bwema kati ng'eryange eryamusisi Sairasi yinza okubeera Musi oba bayinza okuddira Sairasi ne bateekako Las egisembayo. Kati awo oba ogiraba bulungi. Buno obuntu bwennengera bulengejja ku obulengejja ku buli muntu mannya ga muntu nannyini mannya ga muntu. Oyinza okwesanga nga mulimu naabu nga ziringa 10 oba 2. Ekyo nekibeera nga kikola nga byawukanye. Toyinza kutomera n'ogamba nti ate eno ndabye yange sirabye yange olw'okuba nnyingi nnyo. Kati nga bw'olaba wano tuli mu kiraalo kino kirimu embuzi nga 600. Embuzi nga 600 100 200 300 400 500. Kaakati kizibu embuzi zonna YPA zeyina ziri 600 oba nedda. Kati eno njogera emu ku faamu, just faamu emu yerikuze. Kati nga YPA kati emitwalo esobola okubeera kati ng'essaawa eno eri mitwalo nga 7. Mwina faamu mu bifo ebyenjawulo. Faamu nnyingi ezisukka mu 7. Kakati mwagala kukuumirawo 600. Tukuumirawo 600 olw'ensonga singa embuzi zino oziddira omanyi sekawuka kaali kakolumi bw'okalaba okadduka. Twali tufiiriddwako mu ntandikwa embuzi ezisoba mu 1500. Naye nga kiki ekyali kitukoze amanyo gabakuuke nga mukulya nnyama munna ng'ate ogenda zirya tosobola nakuzirya kubanga ziba zakoze eki ziba zifuuse tukiyita mitulumbi tukiyita ki mitulumbi. Kaakati essaawe kyetukola kiri nti tuziteeka mu faamuzi ez'enjawulo lwa nsonga emu. Singa obulwadde bwonna obuteebereka bugudde mu faamu ng'eno endala teri kumpi wano eri wala kizibu nnyo tugamba ekigudde wano twagala kyetangire ng'obudde bukyali. Naye n'ekirala ekituyamba era kati tulinako abasawo ab'enjawulo nga buli musawo ateeka okubeera ng'akola ki nga alabirira faamu aziyitamu buli lunaku n'okuzitunula manya nti kakati eno embuzi lwaki etunula bweti omukira lwaki guli wansi nomanya nti erina ekijuluma. Emikira gy'embuzi girina kutunula ki nagulu okukakasa nti eyo namu. Ate waliwo endala gy'olaba ng'emabega we nonna ng'obusabu gigudde kumanya esula bukiringi naye ogera okulaba ng'ate negize bipatatya eno etandise okuddukana. Kati eyo omusawo alina
kutambulirawo mangu nasobola okugiwa eddagala mu bukugu bwe. Oli yandigambye nti bw'abanga ate ye tasazeewo okumuluma naye ate ayagala ku lulyo lwe n'ajja wano ku faamu n'akugamba nti nze kangule njagala ggula n'ettaka lyange ekyaggwa eri. Ekyo kirungi nnyo. Waliwo ebitundu ebitaddamu nga bonoga nti ekitundu kyegi tekidda mu matooke nti embuzi mu kitundu kino tezikulirayo. Ekirungi kyaffe eky'embuzi zino nti zo teziboola. Bw'ofuna ettaka kati nga lino eriri wano niweesanga nga bonna waliwo obusaana buno waliwo biki zijja kulya buli ne bw'onooba nga olina feneewo owa bikoola ebyo ebya fene zijja kukola ki zijja kubirya. Kaakati tewaliiwo kitundu kiboola nti embuzi tezikulirayo. Era bw'ojja okugamba nti tukuguze tugikuguza bulungi nnyo n'obeera ng'ozitwala n'ozirunda. Ate ekirala ffe kyotufunamu nti sitwagala ofiirwe tukufunira amagezi tukusomesa ngeri ki gye wandibadde okumamuki nibadde okumamu embuzi zo kubanga si ojja kuzitusitula wano ogenda ozisiba emiguwa ate nga zino tezisibwa. Kati bw'omanya ekyo ekikolebwa wano ate oba weesiimye n'okwesiima kubanga akatale kaffe ffe tugenda okugulako tujja kuba naffe twesiima nti tulina baabutugulowers wabwena. Bwe nzitwala nga nziguze wano ne ŋŋenda nzirundira ewaffe Bugambala era kisoboka okuba nti ate musobola okujja ne muzingulako gwe ne bwoba ng'oli eyo n'okuba bukuba ekifaananyi n'ogamba nti kaakati embuzi zange zizino zifaanana bwe kityo ddala mutuufu okuba ekituufu tokijje ku neeti n'ogamba nti azinsise zino era nga kyekyo awo tumalirawo n'ebbeeyi ne tugamba nti kaka tugenda kugulako oba oyinza okwagala n'ogamba nti nedda nze sikakasa nti ezo sente zemumpadde zentuufu embuzi zange nga zizitowa nnyo tugamba zisalibwe. Kati gwe bw'obeera ng'obadde memba waffe nga buli kiro tugigulako omutwalo guno ekiro naye ennyama mugigula n'ennyama tusobola ogigula era nitukola ki olina n'akatale k'ennyama obeera mbadde ngenda kubuuza ti embuzi zino bwe zikula olwo kiki kulunda bulunzi nga bwe tuzibala oba tulina akatale gye zigenda. Waliwo akatale wano ewaffe waliwo naye ate waliwo akali international. Kati gwe bw'ogula wano n'ogenda n'olunda oba n'omukisa ogutundira ku market eri international olaba embuzi eyo ate ogenda nagifunamu nnyo era bw'oba ng'ogitutte ewuwo bw'otunula wali wabbali wonna awo olengera waliwo obusa bw'embuzi bulina obugimu bulimu ebigimusa ebyenjawulo nga bw'oba obutadde ku kitooke ate tojulira eyaleese akaaki akente. So tukuwagira era tukukubiriza nti osobola okwerundira. Olinako ewakoonyeeko n'ogamba nti toteeka ssente zo mu banka zisobola okukola ki okubeera wano mu mbuzi ne zikola. Kakati abatulaba wano benjagala onnyonnyole ddala omuntu ali e Kampala ng'alina sereze zimuli mu nsawo sereze yasuubudde n'afissaawo ddala omunnyonnyola omubalire mu ngeri kijja asobola okufunamu ssente endala ng'ali wano mu mbuzi ng'abeesiza okumulumbira. Ekirungi ky'embuzi zino ng'obadde gwe olina ssente z'obulungi oba n'emirimu emirala gy'okola gwe nga tofudde tobaamu na mutima gutunduga olinawo ssente ze ezifisse teeka mu mbuzi gy'okoma okugula embuzi ennyingi gy'okoma n'okufuna amagoba ago. Mu myaka egi mbuulirayo banka eyinza okugamba nti amagoba ago geekubisizzaamu emirundi egi 3. Kizibu nnyo. Kaakati gwalina ssente olina z'ofisizaawo oba olina z'obadde olowooza nti ogenda ziteeka mu program mu gundi ndala mu project ndala jangu wano ku YPA solution yokka olw'ensonga nti ojja kugyesiga yeeyo kampani emanyiddwa si kumanyibwa bumanyibwa nti balina embuzi tukulira bwe naye eyayita mu mitendera nekola registration ku buli kafo akeetagisa okubeera nti registering mwa. Kaakati abantu bano abali mu kibuga beeganya buli muntu ayagala okujja okufuna embuzi kimwetagisa kuvuga gye wano oba waliwo abantu abalala gy'asobola basinkana ne mwogera. Singa oguze embuzi zo nga ziwerako tusobola
okusitulira embuzi zino ne tuzitwala ku ofiisi yaffe wali e Rubaga. Ngamba aziguze ng'ayagala mumulundire. Ng'ayagala tumulundire. Okusobola okubasisinkana mwogere mukkaanye ku kyokuba nti mugenda mulundira. Kimwetagisa kuvuga kujja Gomba oba? Tewetaaga kujja Gomba. Tulina ofiisi za mirundi ebiri. Tulina e Nansana, Naluvule, ate ne tubeera na wano ku Lubaga Road okulina n'engalo bya Kabaka opposite ne Access Building ne Winners Chapel. Winners Chapel. Awo ojja buzzi okuba bukubika simu ate bwanga era okyayagala okumanya information etukwatako. Genda ku mikutu. Genda ku Google omanye nti kakati kuliko otekeko goats, YPA goats. Toyongerako birala. Buli kimu kigenda kubanga kyere. Kulunda bikiika sotekayo ebyo ebigambo. Oba omaze. Bannange mwebale nnyo okutuwuliriza. Namba y'essimu togyogedde bw'abajja. Bw'abajja okukuba kakati njagala nkuwe eya ofiisi kuba ejja kwanguwa kubanga eyo buli muntu yenna asobola ogikwata. Eri 070 0 emirundi ena ogatteko 3. Oba ekintu okikubye ng'okimaze jangu mutwegatteko bannange. Abatulaba era abatuwuliriza ebigambo ebyo mubiwulidde bulungi nnyo. Tojja gyendi tojja wali mukasa kafeero naye bakulagiridde bulungi nnyo nti bw'otuuka wali oba bw'okuba ku ssimu eyo oba ojja kubafuna ate bakubuulira ebisingawo. Oyinza okubeera wakanoga nti kino teyakibuuzizza ayenda kino bw'otuukayo byonna bajja bikukola ki bajja bikuddamu. Mukasa nabe nze mbaddewo okubatuusaako pulogulaamu eno so nga ate munnange Sean yabadde ku ludda olwa kamera okubatuusaako buli kimu era ne tugamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale.